Olutula lwaleero amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa atandise na kwanjula amabago Parliament ge yayisa omukulembeze w'eggwanga ge yataddeko omukono nga kati gafuusa amateeka nga mugano mulimu etteeka erirwanyisa ebiragalalagala, etteeka erikwata ku nzirukanya y'emirimu mu kitongole ekikola ku ntambula z'ennyonyi mu ggwanga li Civil Aviation Amendment Act 2024, etteeka ly'entambuza y'emirimu mu sigeddamuzi, etteeka erikwata ku biwatuka eby'obulabe liyita Explosive Act 2023 n'amalala mangi. Excellency, the President has assented to some of the bills we have sent to him, and we have received notification. He has assented to the Civil Aviation Amendment Act 2024, the Judicature Amendment Act 2023, the Explosives Act 2023, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Control Act 2023, and the Competition Act 2023. Tayebwa agamba eggwanga lirina essuubi ddene nnyo mu mateeka gano agayisiddwa naddala etteeka erikwata ku kuvuganya, wabula ajjukizza minisita ebyobusuubuzi ku ky'okuleeta n'etteeka erirwanirira abaguzi olw'obwetaavu bwalyo. We really hope these laws are going to play a very, very critical role in facilitating the smooth running of government, the smooth running of the business, especially the Competition Act. And Honourable Minister, you remember you promised us on the consumer protection, which we said we needed it separate from the Competition Act. Now we are at par with our peers in the region. Mu mateeka gonna agayisiddwa, omulaka ababaka basinze kukuteeka ku tteeka erirwanyisa ebiragalalagala nga bagamba newankubadde etteeka lino liyisiddwa naye gavumenti erina okusooka okukola ku nsonga ezireetera abantu okukozesa ebiragalalagala nga singa ensonga zino tezikolwako bagamba kuno kwonna kwonoona budde. Banoonye lwaki abantu banywa ebiragalalagala. Nawe tunakola amateeka ng'ekibanywesa ebiragalalagala tetukigyeewo n'amateeka no bwe ganaabeerawo. Ekisinga obukulu kwe kulaba nti mu butuufu ddala etteeka eryo ligobererwa naye litya, kubanga nze kye neewuunya kwe kusayininga etteeka ng'ogaana ekintu okubeerawo naye ate ng'ekikireeta tokigyeewo. Ababaka era bakubaganya empawa ku tteeka lino ng'abamu balisanyukidde ate abalala si basanyufu olw'obuwaayiro obuli mu tteeka lino, naddala akawaayiro akaweera okulima amayirungi kuba abantu abali mu bukadde 8 be boolekedde okufiirwa emirimu. Amayirungi gawa abantu 1,800,000 emirimu. Twafuna lipooti okuva e Butabika abali abagudde eddalu ebitundu 45 ku 100 bagenzeyo lwa mwenge, omwenge tebaguweranga. Twagala kulaba nti buli ayagala okulima ebiragalalagala bino alina okubirima ng'abirimira eddagala, okukola eddagala, si kulirima okutundira bannayuganda kubanga Butabika ejjudde. Waliwo abali eyo mu byalo ne mu maka nga emitwe gyayonooneka ku lw'ebiragalalagala bino. Kati ekirindiriddwa ge mateeka gano okuteekebwa mu kyapa kya gavumenti olwo nno gatandika okukola nga mu kaseera ng'abalimi b'amayirungi babadde bakyawanjagira gavumenti yeekube mu kifuba esazeemu akawaayiro akwogera ku mayirungi ge bagamba nti ge gabayimirizaawo naddala mu byenfuna. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Ageesigika.